tuli mu program Tambula n'okumanya. Toxic parent. Aye toxic parent mu bye batubuulidde olabyemu obuzegwe bw'obadde okola. Oli eweebuuza nti bannange nze mbadde nawaba naye munnaye tetukusalira musango kuba naffe tubikola. Kino ekitala kibeera kya njuyi bbiri. Tobeereyo n'ogamba nti nze nga ndi mubi nnyo nedda. Okubeera omuzadde it's online on the job. You learn on the job. Kati wofa ofunya akwatizaako nagamba atutereezemu wano awo twebaza Mukama owa nnyini woba otandikira ate tweyongereyo mu maaso. Toweesalira musango, yiga buyizi okyuse. Omuzadde weebale kubanga okola omulimu ogwo oba obuvunaanyizibwa obwo, omulimu ogutakusasuza ssente naye nga empeera yo Mukama ajja gikuwa nti tulikeera lumu ffenna tuwadde obuvunaanyizibwa naye tulimirira mu maaso ge n'agamba well done my faithful servant. Omuweereza wa Mukama oyinza okuba gwe toli ku kituuti kubuulira njiri, toli mukwaya kuyimba, toli asha, toli kyonna kyewandigambye nti abo baweereza ba Mukama oli. Buli omu muweereza wa Mukama mu ngeri ye. Kati alina obuweereza bwe yakuwa abalala abongedde nako emirimu mingi naye alina obuweereza bwe yakuwa ng'akwesigisizza ekitonde kye. Ayagala bagenda omuweereza, bagenda omusinza mu mwoyo ne mazima nga bayinza okuba bagenda kubaawo mu myaka 10 maaso ng'olwaliro ba myaka 5 nga gwa mulina mu njuyo. Omukyala Kaana yakuza Nabbi Samwiri ye yamuwa buwi Mukama n'amudedicatinga n'agamba bw'alimu omwana alibeera mu yeekaalu. Ekyokubeera Nabbi Katonda yakironda. Kati naye yakuza tamanyi nti akuzizza Nabbi. Ne Jesse teyakula ng'amanyi teyakuza Dawudi ng'amanyi kabaka gwagenda okukuza. Yali tamanyiko n'akamu, it was worse. Kyali kibi nnyo. Nti ne Yakobo teyamanya nti prime minister owa ensi Emisiri agenda va mu nju ye. Omuyudaaya okubanga afugira Emisiri kizibu. Oli yayagala bwagazi mwana we. Kiringa okera n'ogamba nti nga bw'olaba Obama bwe yali. President wa America ng'alina omusaayi gw'e Kenya. The first African president. Yes, kati okubeera nga omusajja Omuyudaaya afuga Emisiri. Amawanga abiri tebaali nnyo ba mikwano ne kaakati tekyali kyangu. Naye kubanga Misiri yabeeranga n'abaddu. Abaddu yonna eggwanga lyonna eritali lyabwe baatundanga era olaba Yusufu yatundibwayo nga muddu. Muyudaaya yali muddu. Kati tomanyi ani gw'olina naye Katonda akuwadde obuvunaanyizibwa obw'omukuliza. Tuli ba custodians. Baana be bali basika bwa Bwakabaka bwe. Kati waba akuwadde obuvunaanyizibwa obwo bwebalize Katonda si kyangu, teri buvunaanyizibwa bwangu mu nsi. Ne bwe bakera ne bagamba nti ogenda kulira kitongole, ogenda kulira kampuni oba katale, si kyangu. Teri buvunaanyizibwa bwangu era ogenda funa okusoomoozebwa naye oyina ekiruubirirwa ne ky'olina okusigalako. Olaba n'okkulira amaka si kyangu. Kati okuza omwana agenda okujjanga alina obwongo bubwe kubanga aliwo emyaka egigenda otuuka kati ng'obwongo bwe bukola. Ng'akubuuza ebibuuzo nawe tobitegeera. Oteekawo amateeka naye kati emyaka gyali mu myaka 25 ayagala okweyimirizaawo. Kati mu kubanga yeeyimirizaawo olina okubanga obawadde omusingi. The deeper the foundation, the higher and the stronger the building. Kati foundation yene ya wansi abaana bano abatandika omusingi gw'ogenda omuwa gye gukoba okubanga munywevu nga munene nga muwanvu. Omwana oyo bwe buwangazi bwagenda okuba n'ebyo by'omuwadde oba n'okunywera. In fact okunywera kwe. Omusingi oguli kungulu kibuyaga asuula ekizimbe. Omusingi ogukka wansi ogwo era genderera nga bazimba arcade. Obudde bwe bawa foundation buba bungi. Kyovola babazadde obudde bwe tulina okuwa abaana nga bungi bwe buno nga bato. Eno waggulu oba just opano beating obanga eyasiize langi kati oyisaako ka brush akasembayo. Naye eno nga muto emyaka egisingira ddala gy'emyaka 10 egisooka. Bagamba 5 naye omwana myaka 6, 7, 8, 9, 10 bakyali nnyo era nga lwakuba ensi eyo nonese kati naye abaana era obwongo bwabwe
ne mind zaabwe zikyafugibwa abazadde. So tubawo omusingi omulungi. Kiryoka okubeera twagambe kiryoka okubeera a strict parent. Omuzadde ng'oli strict nti amateeka beera nago. Amateeka gannyonnyole lwaki weegali. Making sure nti bagategeera. Bwe bamala okugategeera teekawo consequences oba ebivaamu singa amateeka ago gamenyebwa. Ye muzadde ali strict. Era oyo omuzadde Katonda tamugaana. Yoyo gwagamba spare the rod and spoil a child. Omuzadde oyo ali strict. Suula omuggo yonoona omwana. Omuggo gusobola obutategeeza muti gw'omenye ekibooko kati k'omenye okkuba omwana. Naye kye bayita disciplining a child gwe muggo. Kyonna ky'okozesa to discipline your child. Omwana gwe muggo gw'oba okozesa. Kubanga waliwo abaana batagenda kkubwa. Omwana ng'ayinza okuba mulwadde, alina embeera yonna gy'ayitamu, nga oba abasawo ne bagamba teyeetaaga kkuba. Oba omubiri gwe gwennyini mulwadde tegusobola kkubwa. Funa engeri gy'omugunjula. Funa engeri gy'ogunjula omwana oyo. Abo abaana be bagamba nti tebakubwa baba bazibu. Bazibu nti naye akizuula. Kasita akizuula n'akitegeera nti tagenda kkubwa, akola abigenderedde, then mufuna engeri endala gy'omudiscipliningamu. Talina kukimanya nti yetakubwa. Talina kukimanya. So omuzadde yenna ali strict we tugamba, olina okuba nga okkiriza nti ensobi zikolebwa, naye olina tuteekawo olumu y'okusonyiwa. Ye muzadde ali strict. Toyonoonye okusonyiwa tekitegeeza nti oyonoonye. Naye bw'osonyiwa tereeza ensobi ezo balike ziddamu. Making sure obayamba abaana okurectifyinga buli nsobi yonna gye bakoze. Mistake. Bw'akola ensobi omugambe naye tokiddamu, n'ekirala kino bwe kigwawo okola bw'oti oba omuyigiriza obuvunaanyizibwa. Bwe kigwawo olulala oyogeranga. Bw'oyasa ekintu tosirika tokweka byatise. Tutuke okunoonya ekikopo nga buli omu asirika agamba tebamanyi gye kiri. Kati making sure nti abaana abo obayigiriza. Ye muzadde ali strict. Kati naye omuzadde yenna oba oli strict oba bwe tunaagamba omuzadde omulungi, a good parent, ekintu ekimu kye tugenda oyiga kwe kuba nti buvunaanyizibwa bwaffe boostinga self-esteem mu baana abo. Esteemu yaabwe ffe tugenda ogizimba. Ogenda gizimba otya? Kwe kubanga otunuulira ebirungi ku mwana, tutandike ne physical appearance. Physical appearance y'omwana. Abaana batandika okuba nga badevelopinga that sense of self nga bakyali baana bato. Naye nga bakirabira mu maaso ga muzadde. Omuzadde ono bw'aba aleze omwana, abakyala abasinga bakimanyi. Bw'oba oleze omwana olina bigambo by'oyogera naye. Omwana n'asmilinga. Omwana n'aseka. Omwana n'omunyonyogera. Omwana n'omuyita amannya gonna amalungi. Era ng'oyagala otegeera nti omwana ategeera, wabewa raising their voice mu kuyomba. Agenda kaaba. Kitegeeza ategeera. Kati bw'aba ategeera, ogenda kwewala ekintu kyonna ekireetera omwana ono okubanga kimuleetera oba kyogere kitya, okubanga naye yennyini tawulirayo positivity waka. Kintu kirungi. Omwana tekiryokko omwana okumanyira abaleekaana ewaka. Tekiryokko omwana okumanyira abeevuma. Tekiri oke. Awulira tasobola kuddamu. N'ebigenda ku bwongo abiregisteringa. Omwana okutandika okwatula ekigambo kyonna aba alina bye yawulira kati abiddamu buzzi. Abanga eko ekyayogeddwa kyaddamu. Omwana ayiga okwogera ku bantu abaliwo. Kyova olaba omwana ayogera lulimi lwogerwa awaka. Buparoti buliawo. Buliawo buparoti. Kyekituufu bukasuku buliawo. Nti ewaka mba mwogera lukiga. Kasuku tolina omuntu gw'ogambye. Anti paroti ye kasuku. Paroti ke kakasuku. Kati omwana ewaka mba mwogera lukiga, bw'atandika okwogera ayogera lukiga, talina lulimi lulala agenda kwogera. Ewaka mba mwogera lusoga, bw'atandika okwogera lwagenda okwogera, kwe kulaga nti ayize. Ensonga lwaki abaana nga bali mu environment erimu ennimi ennyingi bazibuwalirwa okwogera. Bazibuwalira ddala okwogera. Ewaka kasita mutandika omukonfusinga, oluusi asobola obutategeera makulu ga bintu bye mwogera, ayinza okuba takyabitegeera kubanga buli kimu kitegeeza kirala. Kati akwate ki? Omwana yali mu environment
nga waliwo abateeso waliwo abakyoli waliwo abaganda waliwo different languages kati nga we yatandika okwogera ng'asobola okwogera sentence ng'erimu ennimi zonna kisoboka yes kati era bw'oba oyagala omwana olulimi lw'oyagala ayogere ng'okozesa abakozi b'ewaka omukozi muleete nga wa lulimi olwo omugabe bw'oba oyogera n'omwana yogera olwo olulimi kati gwoba tolumanyi kyekizibu naye ate asobola oyiga ennimi ebbiri naye olumu ajja ddulondawo gwasinga obeera naye lulimi lwagenda osinga okwogera ndaba wano mutabani wa mukozi munnaffe maama we mudaaki asinga kwogera ludaaki ayogera ludaaki omwana ayogera ludaaki lwa maama we oluzungu aluwulira ayogera kimu na kimu taata we bwamugamba awulira naye maama buli ayogeranga naye ayogera ludaaki oyo omwana mudaaki kubanga olulimi luno luliiroko abantu abasinga balowooza nti omwana okwogera oluzungu kyekyakabi oba ewaka mwogere olulimi olunnansi mumutwale ku ssomero mulabe oluzungu ajja duyiga mangu nnyo kati ekizibu ekyokuyiga okwogera oluzungu ewaka tagenda mumudinayinze mumummye chansi y'okuyiga olulimi lwe bw'atuuka ku ssomero era waliyo oluzungu waliwo obuzibu era awo from my own experience fe waka tukozesa luganda naye waliwo abaana babiri bo kasita bayingira essomero bayingira nga tebamanyi wadde akazungu naaka bange waka waliwo luganda ne bayingira essomero simanyi kyabaawo awo naye definitely ku ssomero olina okuyiga oluzungu naye baaluyiga nga batya bafuna fee okuddamu okwogera oluganda nga kirabika ku ssomero emiggo gibeerayo okwogera oluganda kaakati ng'okuba ogezesa oluganda basooka kutunula balabo there was that fear ndowooza n'ab'amasomero mukwatekwatemu balina okukwatakwatamuko kati ekyo kyekikulaga nti oluzungu ajja duyiga oba oyagala oba toyagala naye olulimi lwo bw'atafuna chansi wakatagenda duyiga ekyo waliwo omwana wange bwe yali mu nassale ticca we yakiŋŋamba naŋŋamba ewaka mwogere olulimi lwe mwogere olulimi lwe aluyige lwe mwagala ayige oba luganda ogw'oluzungu gwaffe ate era kitwanguyira okurelatinga kati nagamba oluzungu lwe lulimi era yakinziga nagamba oluzungu lwe lulimi lwasobola oyiga ku stage yonna kasita aba nga ayingidde essomero buli teriyo ssomero lisomesa mu lulimi lwa kinnansi naye kasita anayiga oluzungu okuva ewaka ku ssomero ajja kwogera oluzungu era ajja ssanga balumanyi naye taliddamu kuyiga talifuna mukisa kuyiga lulimi lwe so kati alina duyiga nga obwongo bwe bukyali bukalu abazadde muwulidde bannange obwongo bwe nga bukyali bukalu so omuzadde tukisussa abaana bayiga olulimi lwabwe by the way it is very sad nosanga omwana muganda tamanyi kwogera luganda nosanga omwana muteeso oluteeso talumanyi nosanga omwana tuswala nina omukolo gwe naliko nga bazadde balina olulimi sijja kulwogera lwe bali boogera nga n'oluzungu tebalumanyi nnyo bamanyimu lutono naye bawerera abaana ne babatwala n'ebweru twali ku mukolo gw'okwanjula kwabwe nga omulenzi n'omuwala bombi abeewasizza accent n'abazadde tebawulira kye boogera naye nga baleese ebintu byonna byonna ebya culture kubanga omukolo gwali gwa culture gwali gwa kwinjira nga byonna byonna babyogera ba MC mu lulimi lweka ng'abaana tebabitegeera so batuuka okuwa omulenzi awe speech n'apologizing ne yeetonda n'agamba nsaba bamusonyiwe olulimi talumanyi n'omuwala nga talumanyi naye nga lulimi lwabwe bambi omwana ali eyo ng'okuzeemu tugambe 18 above nga omanyi nti no it is your culture it is your tribe mukwano weefubeeko yiga olulimi lwe si byakwewaana biswaza okuba nga tomanyi lulimi lwo oluzungu abazungu baatufuga nnyo ne batulowoozesa nti okwogera olulimi lwabwe kyamaanyi kyabbeeyi so n'osuula obuwangwa bwo omwana kale oluzungu aluyige naye muyigirize olulimi lwe kubanga olulimi lwe ye culture gyagenda okwembracinga kyovola bw'abaana b'ennaku zino ojja musanga ng'ayita ku bantu abakulu naga hello good morning olumu tuba twewala kufukamira naye naye bambi mukwano kino kankiddemu if you are 15 and above
ng'olulimi lwo tolumanyi, mukwano be humble enough funa akusomesa. Yiga olulimi lwo. It is your heritage. Funa omuntu abantu abakulu abantu gye bali abamanyi ennimi n'omugaa ayigiriza omwana wange olulimi asobola oddumuyigiriza naye kirungi omwana n'aluyiga kiswazaamu okubanga si kuswazaamu kiswaliza ddala kiswaza so tetulowoozanga nti okwogera oluzungu omuntu oyo aba ategeera nnyo oluzungu lulimi nga bw'olaba essaawa zino bwe ŋŋenda mu basoga ndi fala sirumanyi bw'omusoga alina bwansanga tamanyi Luganda naye aba fala n'oluzungu bwe luli it's just a language lwakuba nti lulimi oli universal nti wonna woolaga osobola communicatinga kyekiriwo ku luzungu naye obutalumanyi tetegeeza nti olina magezi just oba tomanyi lulimi nga bw'otamanyi Lufalansa. Ani yagamba Abachina tebali proud? Abachina tebasoma mu luzungu. Bagamba olulimi si lwa ggwanga lye, balina olulimi lwabwe. N'Abajapani, genda wano e Rwanda. n'Abakoreya, n'Abarussia. Okimanyi nti Rwanda eyina level eziriko oluzungu endala nga teziriko oluzungu. Mpozi nga international school. Nursery primary. For real? Yes, basoma mu lulimi lwabwe. Secondary nayiga oluzungu. Because it's a language. Bagisomesa nga basomesa Swahili. Basomesa oluzungu basomesa Swahili. They on another level. On another level. Mpozi ng'omwana ali mu international school. Tuyiga okubeera proud of ourselves. Kyovola bw'ojjasanga palamenti yabwe ng'eteesa mu Lunyarwanda. Ne president n'addressinga eggwanga mu Lunyarwanda. Buli omu kyatteeka alina okuba nga alumanyi kuva mu buto. Kati wano e Uganda. Tulina ennimi nnyingi. Agenda tuaddressinga mu lulimi ki? Tetumanyi Swahili. Era tuluyiga kyovola kati Swahili kati Uganda eyina ennimi nnyingi. Naye eggwanga lirina olulimi lumu. Kati olwo olulimi sooka olumuyigirize. Bwana atandika okusoma 5 years. Agenda yiga oluzungu. Kati abazadde tugamba nti omuzadde omulungi ky'olina okutandika okukola kwe kutandika okuba nga omwana wo kye tunagamba okuboostinga esteemu ye kwe kubeera nga omuzzaamu amaanyi. Ndooza ky'ekintu ekituufu oba okumuzzaamu amaanyi okumulaga nti osobola okumulaga nti oli mulungi ebigambo byonna by'oyogera eri omwana wo mu bulamu bw'omwana wo fuba okulaba nga bigambo tebimumenya bimuzimba buzimbi eddoboozi the tone of your voice abaana byonna byebintu babiyingiza buli expression omwana ono atannayogera asoma body language na expression yo omwana abawere abo abato bw'omutunulira n'ofunya face naye face ye ekyuka abanga atidde bw'osmilinga asmilinga in other words atandika okuba nga energy agyabsorbinga yategeera atya nti omuntu anyiize tebamusekera so obwongo bwabwe Katonda the funny thing about babies n'obeera weeyisaako like nga you're pretending to smile they will notice. Asobola okutunulira n'akanula amaaso n'asaba bufeesi n'akola ki wagenda mikono gya maama we n'asanyukirawo n'asekerawo kakitegeeza aliwo energy gy'awulira ku maama we. Kati abazadde abaana be tulowooza nti bategeera tebasobola tuddamu buzi bategeera kati naye bw'atandika okuba nga ayogera n'okwogera mugambe ebigambo ebimuzimba obulungi bw'omwana agenda bujja ku bigambo byo. Ebigambo ebizimba biva ku ggwe omuzadde. Tukomawo abazadde tuli kummwe. Ebigambo ebizimba omwana bitandikira ku biki by'omugamba. So omuzadde kye tukusaba kyolina omanya nti buli muntu akola ensobi ng'omuzadde era osobola okukeera ku makya n'onyiiga olina ekikutabudde n'osunguwala naye gw'ogenda okuba ne self control ku bigambo by'oyogera. Omwana oba wa myaka emeka ogenda tuyambako nnyo okubeera nga weefuga ebigambo byonna nga oli mean, spiteful, oli unkind, osoundinga ng'omuntu atali oba ngambe waliwo ebigambo by'oyogera nga bissa nnyo omuntu wansi biweebula biswaza. Ebigambo ebyo byewale.
gwe ng'omuzadde kubanga amazima talina muntu agenda mukkiririzaamu okusooka okusinga gwe naye ate era gw'olina okusooka onoobeera nga byebigambo byokka byamanyi omanyi nti naye byagenda okuba nga ayogera byayogera atuuka n'amanya maama we muwemu maama we muvumi naye atandika okuvuma naye kyetwagala nti ffenna tuli bantu tufuna obusungu naye fuga obusungu bwo ku mwana wo keyword okwefuga self control bannange waliwo gw'osanga ng'ayogedde ekigambo omuzadde bambi n'olaba omwana ogira oguyindo yagijja kwani kalaba obugulu kalaba obumpi kalaba oguniko nakagenda kasaawula obugulu kalengere katunula nkamalaya ebigambo byonna omwana bw'aba mumpi bw'aba mutini bw'aba muwanvu nnyo bw'aba munene jinzi zaani endabika y'abaana yammwe certain incident when my son was still young nga yali muto kati oba baali bazannya luddawa n'obeera wamugamba alina omutwe omunene nekimuluma najja nga nnoonya nansanga nga mama nyiije nti obadde ki oli aŋŋambye nnina omutwe omunene naye omwana oyo avuma alina waduulira nga alina weyaki naye nembuuza banne oba kati kale nange kyannuma bambi kiruma okuvumira omwana naye kati ate abazadde naabo abasinga ovuma tebaagala baabwe bagambako aganze mundeko mwana nge nze mwevumira mwe temumuvuma naye nga lwaki ovuma omwana embaliga z'abaana ozibalangira enkobogo ozirangira enkula y'omutwe kalengera olubina kalengera olugulu bannanga abazadde olina by'oyitamu waliwo omukyala eyagambye nti byonna bye twayogeddeko byali byonna byonnanga abikola yes yagambye byendi naye nkoze ntyo okulekeraawo okubeera bwe ntyo yabadde takimanyi nti ali mu kudistroyinga mwana we so si tetujja kwogera manyago naye katusuubire nti essaawa zino otuwuliriza ffenna tetutuukiridde tuyiga bwizi ne tutandika twebaza mukama nti ye yeezudde mulimu atanneezuula wange yaŋŋambako nti tayinza kwerabira namukubisa omusipi wabula okukyamuluma waba tasobola kyerabira naye olabika wamukuba nnyo nenze twaliawo tunyumya nengamba nenzukira omukuba naye namukubisanga bisapatu na kibooko naga asiyinza kwerabira wankuba omusipi mu P6 konze naga asiyinza gwerabira naye byali kabina sikuba wensanze omuggo gwambula omuggo gwabula munange oyinza okuba mu kiwato okukakana okubya ensigo kati ebyo byonna obyewala so ekintu omuzadde waliwo gosanga akutta okutu nga kwawalula asika omwana amuwalusa akutte kutu batutereza nnyo ekitogi kati ebyo byonna twabikola naye tugenda tuyiga mpola nti omwana nga bwe twagamba nti usually ba first born tubayigirako buli kimu naye ate n'abajja basanga nga tuli bita nabo basobola obonaabona kati self control no wejjira ebizibu byonna byofuna nga mwana si yabireese ne baba yabireese oli mukulu okumusinga olina okuba nga osigaza ekitiibwa kyo nze ekintu ekimu kye nayiga omuntu akusinga obukulu aba kitaawo omusajja omukazi aba nnyoko gwe wenkana naye muganda wa akusinga obuto gwamuyigiriza ekyokukola kyemmanyi mbulamu ekitiibwa kyomuwa aba muzadde omwenkana emyaka oyo muganda wo abato kuggwe bayigira kuggwe gwe menta kati bonna abato oba mwana wa neighbor oba mwana wo ye gwe menta bagenda yiga empisa okuva kuggwe naye kati engeri gye babuli abato balina ekitiibwa kye bakuwa kubanga gwe mukulu kati kisigaze kubanga ekitiibwa tebakidimandinga toyiza ga muntu mpa ekitiibwa kasitoba nga tokigwanira tajja kikuwa waliwo ekitiibwa ng'omuntu eyeetaaga kisaba temanyi wano nze taata wamwe temanyi nze mama bakimanyi naye kati olina byokola naawe bitandisa okulaga nti toli respect is earned lwakuba tebagenda kugamba abaana tebatugamba naye omwana akimanyi ekitiibwa tokigwanira okomawo otamidde ng'ofuse mu mpale kati olina okwennyonnyolako nti gwe taata waabwe
kubanga osobola obbagamba ne batambula ne batakola nakyo bagambye kiki kye wakola ekyaleetera okubanga omwana takyakuwulira. Teri mwana atatya muzadde we naye omwana okutuuka okubanga omuyita n'agaanirayo oba omwana omugaga akola kino n'agaana waliwo ekikyamu ng'ate kiva ku ggwe. Bwe kiba tekiva ku ggwe abazadde ababiri kuliko eyaleetera oyo omu obutaba na kitiibwa mu maaso g'abaana. So nsobola okweweebuula oba n'omulala asobola okumpeebuula. Yes. Nekinzijjako respect gye mbadde nnene. Naye obusiru bwa mama mu ekyo ekikazi kisiru waliwo abantu aboogera bwe batyo kati omwana bw'awulira obusiru bwa nnyina kyamugamba kyonna asobola olaba nga mama omusiru akikola kubanga taata yakyogedde. Twewale nnyo okwogera ku basajja be tukyaganye nabo n'abakazi. Mu maaso eyo abaana bagenda kuddamu babasinkane. Bwe babasinkana balaba ki? Ekimmonde kye bamugamba. Obusungu buleeta bw'otabufuga budistroyinga busaanyaawo. Bagamba abakazi basaanyaawo na bigambo abasajja bikolwa. Kati abakazi twegendereze nnyo ebigambo. Omusajja bw'aba asazeewo okusaanya ye akozesa bikolwa. Kyovala omusajja ojja ssanga ng'obujja bwe bumuttisa musajja munne. Omukazi ne beevuma ne beewemula. Naye kye tugamba abazadde nti yes you are human. Naye okuinsultinga, okuhumiliatinga, okubilitolinga omwana wo tekigenda kukola. Kikufuula omuzadde omubi. Insulting, belittling, humiliating. Omwana afuka ku buli kituufu ne togenda mulangira mu banne. Omwana yeebaka nnyo kituufu togenda gamba togenda mugira mu banne. Especially bino ebintu byonna ebikola nga biswaza. Abaana baffe bamanyi nabo okuswala mu mikwano gyabwe, especially abantu ab'emyaka gyabwe baswaliramu. Kati omusanga azannya n'oyogera ebigambo byonna kasiru gwe tonayanika na bikunta byo oli wano tomanyi bambi abadde eri nga yeeraga nti tafuka ku buliri. Yabeera yeeraga ki? Sha. Nze dadde wange yanswazaako. Dadde wange yanswazaako nva ku ssomero saabyanise bikunta. P nno P6 kyafuka ku buliri. Saabyanise nalinda n'enkomawo olweggulo bano abaana baba bayitawo nga tuli ku kkubo so ne bajja okubabuuza. Kizibu abaana bedda twabanga kizibu okuyita ku bakadde awo. So ne bajja namubuuza ng'ebikunta bitadde nga bizinge si byanike. Nagamba nga tonnayingira nnyumba sooka oyanike ebikunta byo. Bannange baana ne baseka nga Susan bijja ofuka ku buliri olweggulo nga n'omusana guwedde just yali agala ndekera awo ndowooza ofuka waddamu n'ofuka ku buliri kweri ogusiba teguyinza kudda. Naye nadda ku ssomero nga kumpi class yonna emanyi. Nagenze n'abaana 3 class yonna yategeera nti nkyafuka ku buliri. Kati ekizibu kyakyo nti ku ssomero otandika okubeera ng'oli embarrassed wabadde humiliated. Kati ku ssomero obulwa emirembe ate olumu kiyambayambako kubanga tekigenda yamba. Nange nina gwe mmanyi esibling eyafukanga ku buliri era naye ndowooza it was P6 obuwala butandise omulaba is a cute boy batandise omulaba wo kakati lwataayanika ne bamugamba towaaliwo baana balala it was us ab'ewaka. Yamugamba gwe waliwo akawala akamu akali kamwepikira ennyo n'erinnya ne balyogera gwako akawala ke tugenda okugamba kennyini nti ofuka ku buli teyaddamu. Naye tebagamba maaso g'abantu balala nedda tebaaliwo abawaka twaliwo awo oba omu discipline teyaddamu ng'abwanika kaba kyamuyiseeko ng'abwanika nessuuka n'azooza ekyo kirungi empale n'agigolola n'agikuba akakindo awo oziyiza naye wali oswaza. So omuzadde tukusaba oyambeko omwana omuzimbe mu esteem mubuulire byonna byolaba nti byalina okuwulira. Bw'aba n'ekirala tuyiga okusiima. Ebibi bino bye bakola bingi era ensobi tubasalira always emisango ne tubabonereza. Naye omwana lwakozeeko ekirungi wali omusiimyeko nti ewe bali kwala buliri olwaleero nookedde we balekkeera olaba bwokedde n'okola n'ebintu we bali kubeera muyonjo. Those are normal things they are supposed to do. They are not supposed to do them. Kati mbuno nga mwebaza okwala obuliri obubwe
anti oli mu motivate nga kyali mwana muto webo si muntu mukulu nja mwebaza nga yazobwange akati awo olaba nti oli selfish kubanga ofunamu kyova osiima kati awo omuzadde nedda oba oli selfish nnyo kati just kino lwaki omwebaza omuntu omuzaamu amaanyi n'omulaga nti maama asiima bannange mwebale kwoza bintu olwaleero mwabimaze na mangu mwebale kusiiba nga awaka wayonjo abantu abasinga buli lwosiima ekintu ekyo basigala bakikola bw'oba buli ssaawa nga ne bw'okola otya era ojja kuyomba batuuka ne babivaako mami n'obwosiimula ayomba n'obwotasiimula ayomba kati kambirekere ddala sinsi era ajja kuyomba kati tuyige okusiimako omwana bw'aba yakola bulungi ku ssomero musiime naye tulina abaana ng'atuuse mu senior 5 ng'abalala embuto bazifunira mu senior 1 oba otannalufuna musiimeko webali butanswaza webali buteeweebuula webali kuuma linnya lya famire kubanga abalala nabo babikola era ebikemo bafuna bye bimu owuwo si wanjawulo nti sitaani ye tamulengera ne bw'aba sitaani tamu akisesinze ekintu kye bayita ebikemo bya buli muntu ekikemo kigenda kujja ku ssomero wakiri ekya ssente ekyabalenzi kiyinza neyejjukira babeera n'abalenzi stage zaabwe ze eza olevo zonna zakulowooza nti alina okuba ne boyfriend naye tayina mwebaze ebintu ebimu tulowooza nti bya bulijjo balina obbikola nedda kuba akafaananyi naawe oli wako oli mukyala gyonna emirimu ogikola bulijjo of course buvunaanyizibwa bwo naye owulira otya nga omwami wakomeyo naga bannange webale kwoza ngoye ngoye zange nno zinyirira ngoye zange tezigubye omanyi oddamu amaanyi enkeera oyo z'osimayiringa yasiimye bw'agamba nti webale kufumba si bino bye tufumbye ebya bulijjo eyo tradition tulina okufumbya emmere naye just n'otula butuuzi n'omukyala ono naye webale kunfumbira gino myaka gyonna mwaka guweddeko ng'ofumbye nno kawulikika bulungi nga babukugambye kawulika bulungi olaba buno obugabo bwonna bwe tugamba buno bwa formation omwana omugamba omuboosting esteemu ye omaze okwambala bunyo omusajja naga soko kyuke swiri ng'oli smart ng'onyirira bulijjo akawato sikalaba oyina bw'otandika otambula ng'olowooza gwasinga abakazi bonna mu Uganda obulungi batugambye okubigula leero luno musumba yatukkiriza tusibe leero wonna sibyakawato mbala bannange abanasooti muke aida dora harriet kisache giriyani feva mwebale kukyekola naye ekintu kiri nti omuntu bw'akeera n'akuwaanako owulira bulungi owulira bulungi omuntu nagamba bannange ng'onyumye mukyala wange ng'olabika bulungi oba omukyala n'agamba omwami bannange weebale tulabirira naawe omwami oddamu ku maanyi agakola weebale kulabika bulungi weebale kumpeesa kitiibwa manyi abantu abasinga obutawaanibwa mu public be baddadi tetubawaana tetera bawaana tetutera era omwami asooga bannange njagala obbanjulira mukyala wange omulungi omukyala ayinza oga nazze n'omwami wange bawuubireko tetutera oba lwaki kyokka ng'ate bambi nabo balayika babyagala ebyobawaanako nabo babyagala bantu teri muntu atayagala musiima teri muntu atayagala mukomplimentinga teri muntu ekintu ky'okugamba omuntu nti olabika bulungi oba weebale kukola kizaamu amaanyi kati n'abaana baffe tufuneko kko bye tulaba nti omwana abikoze musiime tekina kye kigenda kujjako ng'omuzadde oli ayinza olowooza nti bwe munaamusiima omwana agenda kubanga amera amalala galeka agamere kale muleke ngaye naye buli ennaku zino wakyuka simanyi kyabaawo tomugamba okuva lwennaku siima omugamba ate kyeza empisa nga si nnungi kubanga agamalala gamanyi okujja mu ffe ffenna katonda yeka yasobola ettendo disitula abantu ffenna we batufuna omuntu atutendereza tufuna amalala wawatira obuwulira yeka yalisobola yatasobola ggwa naye amwana w'omuntu
bagwa. Yensonga lwaki tuba tulina okubeera nga tulinawo ebitukugirako. Okay. So bwe wabaawo abakutendereza abangi weekyekinge nti biyinza okuleetera okugwa. Ekyokulala laga abaana bo nti obaagala. Bw'okubeera ng'oli mukambwe buli ssaawa nze siri kuseka n'abaana tekirina gye kigenda kutwala. Laavu yekkakkanya omutima gwonna ogubanga ejjinja. Obukambwe tebugutereeza. Obukambwe buleeta ntiisa. Naye lagako ke olumu banawe bagamba bannange eddadi. Eddadi wamulabye. Abaana balageeko nti obaagala. Fuba obugesicyazi obwo obutini. Otuleko obutuuzaawo nabo munyumyeko. Obabuulireko nti obaagala. Ekigambo just. Then otandika waliwo ebintu ebimu ebi building a connection. Osobola tulako n'abaana bo n'obanyumiza ku bulamu bwo. Nugamba nyinze bwe nali omuto bwe nakolanga bwenti ne bwenti kino kyekyabangawo. Abaana baagala kati wali ejja emyaka wakolanga otya byongera connection. Bamanya ku story yo ku bulamu bwo. Abaana abasinga tebamanyi bazadde baabwe, tebamanyi history y'abazadde, tebamanyi life story y'abazadde. Ate nga eyo life history olumu yetukozesa ebintu byetukola. Bannange bannungi era wogibanyonyola abaana babiyiga mujjamu. Bw'oba talina sente abikunyumiza. Wabeerawo ekintu ekimu ng'olina ensonga, waliwo ensonga lwaki okola ekintu ekimu nga kyava mu history yo, naye nga singa okibanyumiza n'okibanyonyola basobola okulekeraawo kiba nga kibadde kibi okukikola. Nange waliwo we natuuza abaana balina ekintu kye baakolanga nga kyali nga tekinsanyusa nga kibi. Ne mbatuuza nga naye we mukola kino n'ekino n'ekino, ensonga lwaki saagala mukikole, ne mbanyumiza gwe kyewalimu a part of my history. Baatula bonna ne basirikira nga tebakiddamu. Bulungi nnyo naye waliwo teri kinyuma ng'omwana okuba nga akunyumyako ng'alina kyakumanyiiko. N'agamba waliwo ebintu ebimu tulowooza biswaza. Kangereze ffe nga waliko single parent oba wazaala okyasoma, bw'oba olina omwana mutuuze omunyumizeeko. Nga teweetaga mugamba tofuna lubuto ng'osoma, munyumize kye wayitamu. Gambe olaba kati bwe nakuzaala kino na kino, amanyi be wafiirwa ng'omuzadde si mulangira. Omulage ebizibu bye wayitamu, omugambe olaba ekyokuzaala omwana ng'osoma. Obulamu bwo tebusobola kusigala nga bwe bumu, obwange bwakyuka bwe buti. Agenda yiga mu story omu, agenda oyigira. Omulage nti okubeera single parent nayagalanga nnyo taatawo, naye tebyawakinga out. Oba napapamu mwagala, oba ensobi naye nalinamukko omutwe omunene, ensobi zange zaali wano ne wano. Ogenda owulira omwana nga oli mu groominga a wife gw'otayagala abeere single parent. N'omubuulira n'omugamba munnange ffe twafuna ebizibu naye namunyiigira naye ne mmala ne musonyiwa. N'amanya nti waliwo okusonyiwa, n'amanya nti wakati wa taata ne maama, taata yakola ensobi naye maama yamusonyiwa. Singa addamu n'amusanga agamba naye mami yakusonyiwa, kubanga okusonyiwa tekitegeeza reconciliation. Naye omwana amanya nti omuntu osobola omusonyiwa n'abeera gy'ali. Kati naye ate waliwo obulamu bwaffe obutali bubi nga bwe wakula. Jjajja munaye kati olaba oyo jjajjaawo yakolanga bw'ati ne bw'ati, twagendanga ewa jjajja ne tukola bw'etuti ne bwe tuti. Waliwo ebintu ebiri fun omwana bye yeetaaga okuwulirako nga binyuma okuwulira. Waliwo enatula neefuula atalina budde, kale olusiba nabo neefuula atalina budde, naye waliwo bantuuzaako essaawa nnyewaka. Mami yantuuza akimanyi lwenzijja ddakiika tetuba na nnyingi nnyo, ekinene nnyo ssaawa emu. Nene tulaawo naga kati olaba bwe nali nga mbeera mu kigo, nali mbeera ne jjajjaawo Bishop Magambo. Kati ne bantumanga waliwo abaagendanga okukima ebintu by'ekigo. Kati jjajjaawo n'agamba naye ono engeri gy'ali wano nga avuddeyo kusomera kubanga ali medical school, yabanga aleeta ebintu. So n'agamba bwe nafulumanga nga ngendanga okukima ebintu bigula mu ttawuni, mbitwale mu kigo gye nasangira taatawo. Taatawo n'atandika no smiling nga yafa dda, naye nga ffe tumulaba blushing nga taatawo yali musajja mulungi. Kale yannimba nti talina mukazi.
naye mugamba akati mutandika mutya nange akati olaba we namusanga nga maze ogula ebintu mba ndi awo ku kkubo noonya omuntu atatawo yalina emmotoka ng'avuga omwo emmotoka kati najja naŋŋamba nangamba oyagala nkutwaleko nti ye netutandika onnyumyanga kati we nadda mulundi ogwokubiri mu katale ne noonyerwa driver y'omu ogwokusatu driver yo naŋŋamba taata n'agamba naye obusisita obukolamu ki ng'oli mukazi mulungi nnyo olwo abasajja abakwana bwe batandikiriza mubasisita babeera babi naga gwe tolaba olina by'omisi nga bingi kati olaba obusisita obwo togenda kufumbirwa togenda zaala kati obulungi bwe weetaaga n'ozaalayo abaana bakufaanana omukazi teyayitika ebintu ebibeera balowooza abasisita bonna balina kubeera babi n'abafaaza balina kubeera babi mbawulira boogera eyo n'alabafaaza omulungi naye banekali faaza oyo yatusala babyogera naye nange nali ku ssomero ly'abakatuliki bali bayita St Mary's eyo side namaliga bombo nga tulina babrother okayiire banange mukama noonya boyfriend ono ali mu kigo ng'olaba brother enfaanana n'olaba twalina father nga muyita Bernard bambi yafa nga muzungu banange Bernard nga mulungi nga father Bernard bwajja essomero lyali lyaba baddaaki abo baali babayita ba Salesians of Don Bosco nga father Bernard ndowooza buli muntu oyagala wiiki eyo eya supervision y'essomero yaba abeerawo ng'amanyi oluso obutayambala buno obugoye bwabwe w'abafather babuyita batyo simumanyi bwe babuyita kati waliwo yajjiranga mu jiini nemutunula mwenna nitulaba naye kati ani yatwala father Bernard mu kigo mukama yamuyita exactly nti mukama yamuyita naye omuntu yenna alina agenda intention ye endala akugjayo naye kati bwe nabiwulira bwe mmanya story ya mami firstborn waffe yamuzaala bw'ati kati emabegaawo yakwata abawala b'embeera nabo n'abatuuza n'abanyumiza engeri gye yanzaalira mu kisenge naga kati yo namuzaalira mu kisenge nali mulwadde ne muyonsa bwenti ne bwenti ng'abanyumiza ku bulamu bwange kati n'abinyumiza ne mutabani wange namugamba naye ebyo ebintu ebimu byokola mama wo nno bw'atyo we yali nga muto like binyuma ng'olinako ku story y'omuzaddewo kati omuzadde gwasobola free time eyo gy'olina n'omwana mutuule wenyumyeko gy'ali mugainze mbuvuka bwange lengera buno obufana lengera ffe twayambalanga zino empale zemulaba ze mwambala ife lengera mutuule mweweeko okay binyuma naye olumu bagenda ne bakuwaako history ate toyagala mwana amumanye naye kale tugenderawo akatalekeka nga tonanoonya muntu mutuufu gezaako nnyo ofuuka omuntu omutuufu waliwo omuntu agamba nze nnoonya omusajja nampasa I want a king for myself are you a queen? Are you a queen? So weekolemu omulimu ogw'okubeera that right person you get the right person ate abakyala tulina kiyiga nti ffe tetunoonya basajja Katonda yagamba abasajja alaba omukazi ow'okuwasa alaba kirungi omusajja yanoonya n'alaba ffe tetunoonya lwakuba bizibuzibu naye ate we naabitandika obudde butuweddeko naye era nja kkakomyawo musibe bulungi mweraba